po jako akawuwo. Bannakibiina kya NRM mu kibuga Mukono batabukidde abakulembeze baabwe okubayita mu lukiiko olw'okubaganya ebirowoozo kyokka ne batabawa mukisa kubaako bye boogera. Bano abakedde okwetaba mutabamiruka wa Mukono municipality abadde ategekeddwa ssentebe wa NRM mu kibuga kino Sekajja Moses bavudde mu mbeera oluvannyuma lw'okumibwa omukisa okubaako bye bateesa so nga abakulu omubadde ssentebe wa NRM Haji Twaha Sebagala n'omumyuka we Haji Haruna Semakula bakira olumaliriza okwogera nga bafuluma ekijja abantu bano mu mbeera ne babalangira okulemererwa emirimu nga bibaviiriddeko n'ekibiina okwebera nga buli lukya. Bano nga bakulembeddwa mu ssentebe wa NRM ku kyalo Namumira Katabaazi balangidde abategesi okubula omulamu omutuufu okutambulira olukiiko kyokka nga tebagambwako ekibaviiriddeko n'okubalangira omuceere ogufumbiddwa ne balayira obutagukombako wamu n'okubalangira okulemerera okukunga bannakibiina okujja mu lukiiko luno. Wabula bino nga tebinabaawo ssentebe w'ekibiina munisipaali eno Sekajja yasoose kusaba bannakibiina obutanyigira mu kamyufu n'asaba abawanguddwa obutava kuwoya ekibiina gwe kinaba kisimbyewo. Kitegeeza nti emyaka ettaano tetwegebedde, emyaka etaano ne tugamba bakundi bagenze akoze obulungi tumuleke, atakoze obulungi mu konferensi ng'eno tumugolole. Tetuvumaganya mu nyumba era bwe tuva mu nyumba ayiseemu ffenna mbasaba tute mu bwongo bwafuna ababeera tumuwagire ekifo kireme kifiirwa. Atwala abakyala ku disitulikiti mu kibiina mukyala Kasaada yennyamidde olw'abannakibiina bakirumira mpuyi bbiri era ng'ebigambo bye tebyawukanye nnyo n'ebya ssentebe wa kibiina mu disitulikiti alaze okwennyamira olw'abanna NRM okwekomoma ne batya n'okwambala engoye z'ekibiina. Ate kino nga waggulu ekyo ne kivaamu abakulembeze baffe ku divisioni, ku disitulikiti, ku munisipalite bonna ne bagenda nga bagwa. Oluvannyuma babadde baganidde okwogera bakiriziddwa ne boogera wakati mu kkubirwa emizira n'enduulu. Paatiriisi Kyewalabye yakusakidde eggulire lino okulwa ABS television.